FDC nga tukola DP nga tukola n'abalala nga tukola tewali nsonga etugana kukola ki kola teri munnayuganda alina magezi ayinza kukyayira kukola kubanga wano tukulidde mu kukola kati gwe bwe tudbompe nkuwa ensonga lwaki sikola ojimpa tewali taata nfa obwavu newankubadde nkwagala nnyo ogenda kumpeererera abaana ogenda kunsasulira ebyokulya otegeera sobola kwetusaako saati eno nga sikola ate abakujjonkera nti tukulaba bo bakola emirimu gyabwe gitambula bulungi tebalina namaduuka nga bawandiikako nti oweefudisi tojjanguza baddipi bokka baguza bonna wasemba ddi okwata essimu n'okubira ku munywanyi we gwe wateeka mu vidiyo y'ebigezo oba mwasemba ddi okuwayamu ne munywanyi we gwe wateeka mu vidiyo y'ebigezo amanyikiddwa nga eri sayidi eri oludde okwogera ne principal lwaki anti kati takyali ku level kwendi nene wamutera mu vidiyo teyali MP neze mpanya abantu ekitiibwa nze simala gakubira bantu mu mbeera ya kinyumo otegeera kuba nze sirina kyendi eri bakulu bange abo nyina kubayigirako era mu mwaka nkubira emirundi emeka wenkubirwa essimu zino 3 Salongo tulina eno n'eri n'endala kanjijeyo wano president w'eggwanga akuba president wa Nuupu akuba wano tulina ow'ekitiibwa akuba okwata aliwa zonna nzikwata omulundi gumu zonna nzikwata Salongo president w'eggwanga akuba essimu owa Nuupu akuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ali president wa Kaguta Museveni akuba wano tuteeke wane tuteekewo buwangwa nanono oba tuteekewo teekawo gweoyagala kale tutadde Charles Peter Mayiga w'ekitiibwa akubira bonna mbakwata otya ne batomerekana mbuzi nekwatagana kubanga essimu zonna ziba za mugaso omu bw'avaako Museveni ng'omisinga essimu ye jjajja wakiri omugaa ogira oli kuwodi jjajja nkwegayiri obakyusa oteeka ku hold baani ababiri woteka ku bonna ozikwata bwoti nobuga bannange batange omukisa leero ogwakyaliddwa sikulabanga kakati gwe leero bannaye mbawulira naye bannange ani asooka kunneetaaga nsookaawo zonna Salongo ofuna omukisa ng'akalabba kali wali olina kukwatako emu okuva wano abasirikale bali wali okwatako emu okuyitewo akaliwa akalabba nga kakozegama olina kukwata emu okufuluma okukwata emu eriwa esimu kwezesa tulagalako emu nzisitula neŋŋenda nazo kalabba zonna nenfa nazo ng'omuzira tebassebo ne banyabo mbaniriza bali ku mukutu gw'enkola video bampita rupi nanyini kabi nanyi industry amanyi agawaleeta apapya Mr. Mbaleta 2025 amale ebiganye awonawo osinzidde bassebo ne banyabo mbaniriza of course tusinze ku Silverback Lounge ekifo kye tugamba ekyokubeeramu ng'onywa katunda nga kano ka juice n'ebintu ebyenjawulo ebisigadde okwoza kamotoka Salongo aliwa emmotoka bagyozaako nuclear naye emmotoka bagyozaako ne abe yiye jja mu maaso bajagyozaako ko Sunday Platinum bonna emmotoka buli omu tuli wano amamotoka gafuusa amamotoka buli omu bamwozaako so mbaniriza basebo ne banyabo ne kunkola video tubawo mpola mpola of course nkujikiza ba April Siege event ushers abaana bakabi abaana bato banyira bulungi bawala bakabi balungi bogambira ddala nti mikolo n'embaga nabo tubeegattako then ne Ruby Promotions tubawo mpola mpola so olunaku lwaleero ndine Salongo byakapale keeko tetujja kukabalaga nnyo abajjonkezi muli bangi nekyenjo bagamba waggulu eno ate atambule n'enkofiira gy'oyinza okugamba kala eri yennyini eyalagirwa so ng'oluna beriri puzzle of course nkujikiza n'abaganda bange aba THP property consultants abasajja abo bakabi mu bintu by'amataka kosa n'okuba nti bakukwatira amayumba go ne bagobangiza abantu naddala bano abadduka mu mayumba abasajja abo bakabi ate ne bakusasula sente ezo then kyokugaba amataka n'okuwa ettaka eryalaali THP property consultants banoonyeko namba z'amasimu ziri awo wansi tube nga tukwatagana basajja bali legit mu kyokugaba amataka n'okuwa kibanja mpola tubanoonyezeeko ddala of course tujja kuba twongererawo kubafuna so ndine Salongo ogamba otya omukulu Lupi ndi steady the problem eswaga nga liri waggulu eswaga buli lunaku twongeramu
tugenda na nkyuka ya budde wotudde wano wenyini oli skirt we yatuula oli skirt interview agiraba oli skirt videos mwana we Masaka nagamba Salongo zina soko mukolera video munafu tulabyeko nnyo mulembe gw'abavubuka wotudde awo yatuula Dubai yagaana nakomawo mbeerayo ku salama era tulaba ffena tuli fresh and clean eswaga nga liri waggulu mama w'abaana n'akusobola eswaga lyeryo kuva dda abatammanyi be batantegeera naye nze era nga bwondaba n'akasawo kakano kakutte muno mulimu mucungwa ogutegedde kawoowo kyebayita omucungwa gw'okiyita kivundu so tubeera fresh and clean omwana yagamba ayingira ekibuga toyingira kibuga nga tokubye kiwoowo Salongo bulavu gamba bukya Salongo wenyongerako erinnya lya Mr. Nkudi mba mutuufu oba mutuufu nnyo nalyo lyange nze bantuuma nnyimba bazinyambaza tigenda okula emmotoka Mr. Nkudi kati tuli awo ow'ebigezo eyabiyita yabigwa fulaati amasanyu g'endongo gansingira okusoma bw'omanyi amasanyu agali eno amasanyu agali eno masanyu meereere twebaka ku 8 tuzuuka 8 stress free n'onywamu ku kiti juice n'abaawo kwegamba obulamu ffe twabuvaako kyebuleeta kyemugenda nabwo kyekyo bw'otujjonkera ati yo unirisiki but for us we are enjoying and we are moving 2024 Salongo tuba tutandikira kuyakuyisa atya 2024 tunayingira mwaka mupya guno ffe tuli balwanyi newankubadde wabeerawo challenges naye twajja mu nsi muno okuva lwe twakimanya okuyimba kwe Uganda tusikusanyuka okuyimba kwe Uganda kulwana bikonde na lutalo era ffe ebimu bye tusasooka okuyiga nga n'abantu tebannatumanya nti tugenze kulwana so kati tolowooza nti tuli mu ssanyu tulwana yaman Salongo 2024 gwomu ku bantu ababadde n'oluyimba olukubye nga teruyina video enkudi tutandikiraawo enkudi njagala okusooka okwebaza abantu tukize eri abantu twebaza batuwagira mu kivulu Salongo bagireko soko bagireko ne galubindi bebaza bakuwagira abantu baffe abatuwagira ku Ero Beach bakama baffe bebale nnyo bebalire ddala omulanga bwaguulira ndabayo ababeesibako oli n'avaayo ne yeesiba ku bantu mbufumize nabakuleetera si ggwe wabaleeta bakama bange bajja ku lwange kubanga omutwe gwange gwe gwavaamu test eyo neyo enkola y'okutuwagira otegeera twazze kuba abaatulagidde nedda otegeera nabo baleke kwewa nnyo entitlement yakwesanyusa balowolereze nti naffe waliwo lwe tufumba ekijanjalo nekinogaloyiko nekiwoomanga ennyama naye enkola ey'okufutyanka ebintu byaffe buli kye tunaakola etegeera oli n'alaba oluyimba ebbanga ddambanga libaddewo ate ki ekikyuse lubeera olubi bulijjo otendezanga bwendi omuyimbi omulungi kiki ekyabaddewo otaliko okundaba nga bwe simanyi kuyimba otegeera so enkola eyo ekome enkola eyo ey'effujjo ey'okufutyanka n'okujolonga so bakama baffe beebale nnyo beebalire ddala bajja kulaba luyiri puzzle lunnabe ow'enkudi waabwe teweesiba ku bawagizi bange si ggwe abaleeta Salongo tukkiridde omwaka gw'enkudi ogwo omuntu akola oluyimba olw'amaanyi ateekayo ekifaananyi lwaki enkudi teyalina kifaananyi enkudi abantu bagamba tokola video bakama bange kye bagamba kyenkola bagamba video mye bo bagyekolera buli lunaku omwaka ogwo gwennyini Salongo nze mbala nti enkudi oluyimba olusinga naye abantu tebalutunulyanga oluyimba olusinga abamu ne baluwa obadde uteeka mu rankings nyimba ki nazo olusemberezo omwaka oguwedde kuba tokimugwere tuyingire mu mupya kati ate leero bananyimba ki nazo ennyimba zaaliwo naye nakudi yasooka obwomi nerera ekyawooma teggwa buwoomi nze kugambye nakuba oluyimba lwa oldies bulijjo sina oluyimba lwa mukikadde Salongo bakuba enkudi nga wayise emyaka 5 oba 10 mukikadde etulamu nnyo nze nyina oluyimba lw'omukikadde enkudi
lwa mukikadde lwa buli kanaku lwa mukikadde terukaddiwa nja kuba Salongo tugende mu mbeera so 2021 oyo abajonkezi ne bajja ne bagamba Salongo endongo gye yakubye yawe modde lwaki enkudi we yayitamu awo ne bagiza side endala ate gogolooza ogundi era bakulaba wenako olinawo kakati bw'oba tolinawo teboogera kuba naliwo nga teboogera emyaka 8 so omala kubaako naawe kwoteekawo ate ne bakola ki ne boogera naye twagala okusomesa n'okuzzaamu abantu amagezi teri kitunda nga tekiwooma nga tekiwooma ne bweba mmotoka tesobola kutunda nga simpangaazi nga terina nnyo y'amafuta nnungi nga terina maintenance so teri kitunda kitawooma teri kitunda nga si kirungi ekibi kye kitatunda so Spice yagamba nti gy'ozalawo abalala bagikoona gy'ozalawo abalala kwe bafiira so ekinsasa mu ggwanga lino waliwo kategole y'abantu abakyaliza omutwe gwabwe ne bagukyalizaamu efitina wabeera omutwe gwe kyogwasiga kye gukuwa gwe omutwe gwo bw'osalawo gwambaza obukyayi ebbanga lyonna ng'otambulira mu kyayi na ku fitina omutwe gwo bw'osalawo gwambaza essanyu era ebbanga lyonna gubeera mu ssanyu kati kyogwambaza kye gukola ki kye gutwala so enkudi ffe emirimu tukimanyi okujjonkera kubaawo n'okwerwanyisa naye bwe tusigala tutunuulira bantu abantu bagenda ne bateekawo embeera ate ogenda okuyita eŋŋoma nga bali ku birala abantu bagenda ne bagaa ku luno twakumaze twakukyaye ffe lwa twakwetamu ate ogenda okutegeka ekivvulu eziroobwe nga batudde kakati ne weebuuza ani abadde ajjonkera ani yabadde tajjonkera kale kwegamba kikutwaliriza mu kyokuyiga n'okutegeera nti totegeerera balala omutwe weetise gugwo so buli kimu tolina kutegeera mulala Salongo omwaka ogwennyini mwe tubeeredde n'ekintu nga tujja ku mwaka guno ekintu ky'amagaali Salongo tukulaba otambula wekka eggaali eriwa alien yampadde bataano yampadde namuga sooka ompeeyo asikedde okooli n'amumpa eggaali ne muganfunira ayana olwa bunwe n'amumpa otegeera ate omulala n'afunira n'owakakongovule otegeera so wano bwe tulaga neetegekera ebyokulwanyisa byange ne security nayongeddemu kwa jjo twasinkanya ne mugaa kakati ekibulamu byakulwanyisa era n'ayongeramu n'ateekamu so security yange kati nina so ate naye omugaso gw'eggaali eyo kuba bano kati bw'oba tolina ggaali toyinza basobola eggaali ena okubaawo eggaali ebeerewo Salongo abantu bagamba eggaali zitiisiza abantu okujja mu bivulu gw'onaayingira ekivulu ekiro abantu banajja nga ofunye eggaali eggaali kye nalabye omugaso gwayo erina okubeerawo kubanga nagenza okulaba abajjonkezi bangi kubanga goyinza okuba abantu bo tebaba na buzibu abantu bo tebaba na buzibu naye obuzibu buba kuba n'abataagaliza kukiraba nga kikola ki nga kigenda mu maaso so ekyeggaali buli omu alina okuba ne security otegeera so eggaali gwogitraininga nogigamba gira wolani muba mukwatayo bagamba abantu Salongo eggaali zikwatayo abawagizi ne zibanyaga n'ebisigadde bigambo by'abantu omanyi jjo nasisinkanyemu ali niyo ne twogera ebigambo bingi nambuulira kino kikola kitya ne tuwayamu ne nvaawo ate nga ntegedde nti kituufu abantu bo bayigganya kubanga gwenza okuba tolina na buzibu na muntu omuntu ng'akulinako buki obuzibu so ebyokubeera n'eggaali just erina kuba nga azikakkamu tukkiridde Salongo eggaali ezo twalaba ya palasonalien beesanga tebyali birungi Salongo eggaali tezigenda kuddeeyo neba abantu kye balina okusooka okumanya nti mu music temuliimu guuli
mpala neyo ya luberera pamba neteneme ebibeera by'abawagizi no bebabeera eyo nga bakola ki nga tuli eno tugiwadde omuliro tugamba mu myuzi gyateka kati lwaki mwejjonkera temubeera mu ebyo babeera nga baluganda bafunye embu misunderstandings bwe bamala nga bakwatagana bwe bamala nga bakola ki nga baddiŋŋana kubanga nange mbadde maze ebbanga ddene ng'ate tusuwaya naani na mulwana naye nga tusisinkana mu mbeera ez'enjawulo nakulengerako ku mutimba ne bagamba Ssaalongo ate agambye kati olutalo luno palasa ali waggulu ne tulowooza Ssaalongo oli ttiimu mayanja nze ndi muzaŋŋanda nnyo ndi muzaŋŋanda nnyo ekyokuwa ekyokulabirako nze neesanga obuvunaanyizibwa bantu bange era nze gwe toyinza kukitegeera nti bayimbi bangi mpangaala nabo mu ngeri ey'enjawulo nze nkwatagana nnyo n'abantu kubanga nze mmanyi embeera z'abantu so Ssaalongo tukkiridde omwaka ogwo gwennyini mubeeredde gwe twalaba Oweekitiibwa Katikkiro ng'ayogera ku nnyimba zammwe n'ayogamba gwe ne muno Gravity nga akona ku nnyimba ezo obutazannya wali ku lutimbe gaggadde n'okusaba ziwerebwa ewantu kyavaawo era kati okkirizibwa Ssaalongo okuba nti okuba omuziki ewantu wonna tuyimbira ddala twabadde mu Nkudi Munyongo Tour Ebuvuma Ssenyondo Kalangala nga tukola bulungi Enkudi Munyongo Tour Enkudi Munyongo Tour iri tewali buzibu ani yakugamba mbu baatuwera naye bannayuganda bwe mutave ku propaganda ani yawera fiina ne ttiimu ye beegattaawo mu meeting tewagiraba ebbaluwa nevaayo naye mwewadde nnyo eddembe naye byonna Museveni jjajja mwami yaleeta eddembe eringi okuliwaaba eddembe lingi Ssaalongo n'otana kye bayita sad story n'etambula anti kakati ffe mu Uganda ani yayogedde eyayogedde Museveni awo yaba ayogedde si buli omuntu ajja kukkirizibwa okwogera so mbumbi eyabawera yali ku bibye kakati gwe yali asobola oyo okuyimiriza ani nga bw'omulaba naawe naye mmwe nammwe Ssaalongo Katikkiro kyayogera ku nnyimba ezo oyimba eziwemula ennyimba zo teziwemula nze ennyimba zange zinyimbira baseegu bannange bagwagwa bannange basiru bannange nga tutamidde ekiro nga tuli eyo abaana beebase so nze nyimbira bantu bange abagwa mu katigole yange gwe tomanyi nti eggwanga lirimu abaseegu lirimu katigole eyo nagwe waliwo abasinza ow'obusobozi waliwo abasinza Yesu Kristu waliwo abasinza n'abeebukalango ne Lubaale so nange nnyina ekibinja kyange ate gyemujja nakwewuunya nnyo nga gavumenti empadde obukuumi omukulembeze w'abasiru abagwagwa Ssaalongo abasajja bagamba ennyimba zino teziwangaala ennyimba zino Ssaalongo toyinza ziteekako waka ng'olina omwana wo n'olulala ezaabwe eziwangaala zikoze zitya balina mayinja ga Golodi mu National Theatre abantu n'okwogera ebyekisiru bwe mutave mu stupidi oyo teziwangaala bakuzimbira kibumbe Kololo mu Ceremonial Square abantu bewanye entitlement teziwangaala n'omubuuza gwe yayimba eziwangaala bakuzimbira ekibumbe Kololo ekyabazira nti oli muwangaazi nnyo oba bamutimba nnyo don't be fooled by false information tolimba mwoyo gwo Latinamu yakuba amanya gange nze Latina lulivaawo terusobola kuvaawo lulwe kakati obuwangazi obusinga oyagala buliwa simanyi yeki kibabategeeza stupidity ejjudde society Ssaalongo bagamba sisobola kutuula mu ddiiro nendaba oluyimba lw'Enkudi n'omwana wange nga ndi mu ddiiro bagamba Ssaalongo ng'oli mu ddiiro ne muwalawo oluyimba lw'Enkudi ne baluteeka ku TV oba radio olulaba eri wazaabufe abaana baffe bazaagala era obwongo buli bright kubanga ennyimba zaffe ze tuyimba ze ziba bikkula obwongo otegeera omwana agenda okutuuka mu myaka 5 nga abimanyi amanyi president wa America tolaba omwana wa champion Juuku kati akola content kubanga ffe abaana baffe tetubakuzizza nnyo mu mbeera gye twakuliramu mu kyalo otegeera namata alina emyaka 2 asinga oluzungu muwalawo kubanga ffe twakulira mu mbeera eyo
eyokubeera nga tetwali exposed otegeera naye kati omwana ali exposed balaba internet balaba katuni ennungi otegeera ye mwana aliko naye gwe omwana wo omulaga ddagala ganda Salongo abantu babalaga mazina kyovula ati wakola video wa mazina obuzibu omwana omuteerako birango ku radio omuwuliriza ddagala ganda omuwajjajja okuva mu nsozi z'ekkooki baawulira era yagenda kumaliriza agenza okuyigga obanga akuba mmale mu Lwera azifumita ebiti Salongo omwaka ogwo nga tegunatuuka tukuba toki mbwangu ne Salongo ebibaddewo Salongo posta yafulumaawo ng'eraga Salongo agenda kwesimbawo ajja anytime soon byakome byokwesimbawo nako abalonzi okummanyiira abalonzi bamanyiira olaba bakumanyirira mu kuyimba ng'ebigambo bye wayimba byava mu mutwe gwo olina nkulinako solite kale olinga yakuwa akalulu mu bokisi zibamanyiira Salongo tukiridde omwaka ogwo ogutunulira music abadde atya nga tuyingira omwaka omupya nakayimba kapya katulina ne Latinum kati tulwana bulwanyi ffenna tubifiirwe system fena tubifiirwe kuba twayimba ennyimba ennungi zemuyita ennungi temwaziwuliza kati banyukirya bayimba no condom no sex era byebaliko mbyalo no condom no sex kale bagambye okyagenda mu kyalo n'osangayo abayimbi bamwe bano bemutiitibye Kampala ganonyeeyo ki abantu bakyusa dda kati babali ku peegi ddala kwa abantu kyabayimbira laavu bantu bagifunidde mu disappointment Salongo nyumiza ku mbozi y'ennyonyi wasooka okulinya ennyonyi gyenzijukira yali ya Juba nga Chameleone akutalika ku nnyonyi ogere Juba ennyonyi ey'okubiri ennyonyi ey'okubiri nagenda wa nyijuka nazo ziri nnyo okufuufu okubiri yaliwa tiyali ya Dubai yali ya Dubai Dubai Qatar South Africa ali atya South Africa Bahrain netwambuka London eyo twalaba ekikyala nga kikwepikira ku mutimbagano kyakufuna Saudi Arabia soko mpesitole London ekikyala batwakyala ku mitima nga kikwepikira kyagala kutwala mama abaana Patricia Jones wange kyagwa kiti ekikyala kye London mba mukulobi nga banoonya ba investor bulwofuna omukyala w'e Bulaaya era Manfalidi amanya mama Faridi amanya kati omwami ali mu gaziya mu byanfuna esimu tagikebera zitakebera ababiraba amakakkana tunoonye ssente nti tuli mu kuyiyayiya tunoonya ssente tebikuba simu nga mama Faridi alaba tebakuba sula mama Faridi yango bambuliri nsula eri mu kisenge kya so ennyonyi Salongo experience y'ennyonyi ebadde etya mu mwaka oguwedde kuba akanyonyo kafudde akagaali nga bagamba lugogo gifudde kagogo kuba akanyonyo kafudde akagaali osinkana emikwano emipya osinkana abantu abalungi owulira ku mbuuzi empya kerere w'ebyobufuzi wano ebitaggwa eri tebiriiyo don't talk your crap era mpulira nnyo nga mwesiba ku bantu ffe ng'abantu ba diaspora ffe abantu ba agundi otegeera please abantu mubajje mu bintu byammwe kerere omungi ewana ewammwe eyo tebiriiyo oyinza n'okubyogera abantu ne bakugoba tekabibye ebintu byammwe bibeereeyo totunyumizanyumiza byafuzi byammwe kenda naawe kyusa emboozi emboozi gy'otugidde Uganda tebagala biwulira bo bakozi tuli ku programu ndala bali ku masimu gaabwe balaba ebitambula ku Al Jazeera CNN ng'obazza ku by'Salama Road mbulugudo lulimu ekinnya naawe bikibyoyogera tebalina budde nti gavumenti eveeko tebalina budde bantu babeera bapulaningira abaana bakutravolinga kubatwalako Italy Vatican kulambula sikiriizi wetegedde kulaba mwana wange yamaze P7 avuge Vanguard abantu babeera ku masimu bye babeerako ffe abaana b'abaavu ffe tulumangana ng'obukoko obuto abantu abali obulungi balina obudde bwaffe Salongo ffe tuli mu nsi kimwe gye mutaliimu nedda nsi gy'oyagala okwekumiramu gy'obeeramu
Ategedde fense enjala etuluma abalandoli batukonkona anti awo oyagala okwekuumira awo oyagala okubeera kati nkole ntya kyusa ntya ngende naki gavumenti eriko obejja kyusa mikwano gyo ojja kudda ku mikwano nga buli kadde lw'obeera najyo gavumenti etukoze bubi tuli bubi woowe yaye gy'oli eddako egenda kukuleetera mmere ku mmeeza neddako pulogulaamu egenda kusigala yemu protocol ebintu engeri gye bitambula Saalongo omwaka ogwo guwedde gwennyini mwe tubalabidde nga bagamba Saalongo alabika yakyuse yavudde mu maanyi g'abantu Saalongo yalya Saalongo yakyuka lwaki abantu bagamba Saalongo walya kaakati omanyi mmwe Lupiki ekyo kye nkugambye amaanyi g'abantu gatuula wa otegera gatuula wa ne batuweereza ng'obululu nti gwe genda okulira amaanyi g'abantu geeri no please mujje abantu mu bintu byammwe we are not on the same page waliyo n'abatali ku pulogulaamu yammwe nabo balowoozeeko ensobi gye mukola gwe bagala tugenda mu kalulu bonna balonda waliwo abatalonda talina budde bugenda kusimba layini omusana gumwokye tabitegeera talina budde otegedde waliwo nagatuti mwe mujja kulowooza mbwe abantu bali ku pulogulaamu yemu waliwo atalina budde kati onyukiri asobola okugenda okulonda omulama ng'enjaga ye eri wali enjaga ye ne juisi ekadaawo kayinza osobola okugenda okunsimbya layini nnonde kansala pazo nze pazo nga naaliko simumanyi nakufuga mu kitundu kyo Salama Road ne bwombuzayo mupi wange simumanyi eno Makindi yalanise Wanyana eyo ye mumanyi musajja wange kati gwotegeezeza oba wengambye wakyama ozanya pulu n'alanise Wanyana simanyi nti ye mubaka wange musajja wange so Saalongo wakyuka tewakyuka walya tewalya nalyaki era nakyuka wa sente ze NRM ate sente ze NRM eziriwa olya zaani ekibiina ekiri mbuyinza kyani kyamukulembeze what is the ruling party NRM who is the president of the country President Yoweri Kaguta Museveni ava mu gavumenti ya kibiina ki NRM so mugezi tamale mirundi yakulanga Saalongo abantu bagamba wavaamu mujja kumunyiza ne sente aziteekeko ekikoofiira singa nali Museveni nali nkwata ekyetaano nenteekako ekifaananyi kyange mu nkola y'okulumya abayaayi kale tulaba otazikwata akwate sente aziteekeko akwate sente jajja mwami Museveni akwate sente ateekeko ekifaananyi kye tulabe aba DP ne FDC bwe banafiira enjala mayumba UPC then don't mention abantu baleke tulabe oli bwanafiira mu nnyumba nga tazikwata nze mbeera Museveni twakaba Museveni teyeyagaliza siziteekako nze paza omulalu nteekako ekifaananyi kyange nga nkoze ne bwenti etulaba otazikwata so abantu batutegeere bawule bajje omulimo gwaffe mu bintu kati binaffe abavaayo kubyogerako ffe ba mwoyo gwa ggwanga ate tubyogeza we are authoritative okubyogerako kubanga n'abantu babikoowa abantu babikoowa ebyokugamba abaana tebagenda kukola abantu tebagenda kukola ki kukola bwe tunaalya ebigambo byaffe abantu tebajja kututegeera bulungi tulina okugenda okukola bw'oba toyagala kugenda tukole owuningi gwe omwana omukazi bw'oba toyagala abalala bamukwane ku kyalo bamuwase bamukuba embaga gwe mugjeewo ku kyalo omutwale naye ffe tuli mu free market bwe nayimba enkudi ab'embaale baagala otegeera
ab'emijeera baagala masanju ga bulange we tugenda season kukola owe nale mwakuyita nga tukola FDC nga tukola DP nga tukola n'abalala nga tukola tewali nsonga etugaana kukola ki kola teri munnayuganda alina amagezi ayinza kukyayira kukola kubanga wano tukulidde mu kukola kati gwe bwe tudbompe nkuwa ensonga lwaki sikola ogimpa tewali taata nfa obwavu newankubadde nkwagala nnyo ogenda kumpeererera abaana ogenda kunsasulira ebyokulya otegeera sobola kwetusaako saati eno nga sikola ate abakujjonkera nti tukulaba bo bakola emirimu gyabwe gitambula bulungi tebalina namaduuka nga bawandiikako nti owefudisi tojaguza baddipi bokka baguza bonna Salongo wasemba ddi okwata essimu n'okubira ku munywanyi we gwe wateeka mu vidiyo y'ebigezo oba mwasemba ddi okuwayamu ne munywanyi we gwe wateeka mu vidiyo y'ebigezo abanyikiddwa nga eri sayidi eri oludde okwogera ne principal lwaki anti kati takyali ku level kwendi nene wamutera mu vidiyo teyali MP neze mpanye abantu ekitiibwa nze simala gakubira bantu mu mbeera ya kinyumo otegeera kuba nze sirina kyendi eri bakulu bange abo nyina kubayigirako naye nti mbeeraawo we wataba nnyo nti ntaanya nti essimu yeetaagisa okukola ki okukuba naate nenjikubirwa nsanyuka era nenkubirwa kuba tekyetaagisa akube kuba takyali akwatagana naye omuyambi oba abantu abalala bonna otegeera bakubako kikola bulungi era osanyuka nga bakuyise nga balina kyensonga gye bakola ki gye bakuwa ate yenkola ey'obutawa abantu kitiibwa nayo si nnungi ani yakukubidde n'otagenda ani yakubidde namyala akubira essimu omudisappointing kiringa Ssaabasajja Kabaka akukubira nebagamba nakutumiza omuntu bakwetaaga embuga ndi bize wayekwe Museveni akubira essimu gwe ogambe ndi bize naye mwabaki omanyi kyekitegeeza waliwo abantu mu nsi Katonda nga alina we yabakola ki we yabateeka muganda wange fe abantu abagenda bakula osooka webuuza ani yankubidde ani anneetaaga era mu mwaka nkubira emirundi emeka wenkubirwa essimu zino 3 Salongo tulina eno n'eri n'endala kanjijeyo wano president w'eggwanga akuba president wa Nuupu akuba wano tulina ow'ekitiibwa akuba okwata aliwa zonna nzikwata omulundi gumu zonna nzikwata Salongo president w'eggwanga akuba essimu owa Nuupu akuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ali president wa Kaguta Museveni akuba wano tuteekewo wani tuteekewo buwangwa nanono oba tuteekewo teekawo gweoyagala obwakabaka okubira kale tutaddewo Charles Peter Mayiga w'ekitiibwa akubira bonna mbakwata otya ne batomerekana mbuzi nekwatagana kubanga essimu zonna ziba za mugaso omu bw'avaako Museveni ng'omisinga essimu ye jjajja wakiri mugaa ogira oli kuwodi jjajja nkwegayire obakyusa Oteeka ku hold bani ababiri oteeka ku bonna ozikwata bwoti nobuga bannange batange omukisa leero ogwakyali twasigulabanga kakati gwe leero bannaye mbawulira naye bannange ani asooka kunneetaaga nsookawo amusaba nogigatta zonna Salongo ofuna omukisa ng'akalabba kali wali olina kukwatako emu okuva wano abasirikale bali wali okwatako emu okuyitewo akaliwa akalabba nga kakoze olina kukwata emu okufuluma akawaire okukwata emu okukwata emu eriwa esimu kwezi esatu twagalako emu nzisitula ne ngenda nazo kalabba zonna nenfa nazo ng'omuzira